Atendereza ogulumizibwe owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka bango buwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bwomu mbasindikira obwomu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula ekizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako baakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okutuusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu obwo bubikozese okubeera ng'ozuukusa amazima gakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri jjajjaffe Karooro amanyikiddwa nga Archangel Warrior mu Runyaanyimbe nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya obutamanya era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano okusobola okubeera nga ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe ndi Karooro ndi kitonde ekikadde ennyo nnyini ddala abaagalwa mu biro byonna bye muli okubeera nga muyitamu njagala bagamba nti tewaliiwo kye mwekutteko kinfuula nga ndi wa ssanyu ekinfuula okubeera ewa ssanyu kwe kubeera mu kiragalalagala omuddo ogw'ekiragala ebikoola ebya kiragala ebimuli ebibala kitegera abaagalwa obeera nga oyagala kwekunyeza kiba kitegeeza nti weeteekako olukomera sirowooza nti nno okweteekako olukomera luno dukuyamba okufuna essanyu erya nnamaddala abaagalwa essanyu erya nnamaddala teriva mu kubeera nga obeera ku ttaka kitegera abaagalwa mulina okutegeera nti ettaka tewaliwo nnannyini lyo maama wammwe Nattimba ye nnannyini ttaka lye ye yekka alina obuyinza eri ettaka mmwe lye mukaayanira nze ffenna abali wano ffenna tuli bakyaze ku Sseŋŋendo Nattimba tewaliiwo muntu yenna atwala kintu kyonna okuva eri ye waabeera afuuliddwa ky'osobola okubeera nga oleeta okuva mu bulamu ye kwagala mu ngeri eno musange kwagala era mumunoonye tewaliiwo nnannyini Sseŋŋendo eno Nattimba abaagalwa kino kye kisoomooza eri abaana b'abantu mu kadde kano abaana b'abantu baayazikibwako ku Sseŋŋendo Nattimba basobole okubeera nga bamukola ki bamukozesa okumala emigigi n'emigigi kibayamba okusobola okubeera nga mweyubula mu migigi egy'obujjajja bwammwe mwe muzze mutambulira abaagalwa mugabane muyogerezeganye muwambaatire era muleete ebisenge byonna wansi nga mweggulirawo eri enkolagana ennungi mugattaganye emikono gyammwe mukolegere wamu okusobola okubeera nga mutonda ensi ey'okwagala ey'omu maaso kitegera
Abagalwa kino kiba kitegeeza nti buli kintu kyonna kibeera kigenda kubeera nga kinaabuukira mu kyo, kinaabuukira mu kwagala. Abagalwa tewaliwo muntu yenna ajja kubeera yekka, kubanga buli muntu yenna ayagalwa. Kitegera abagalwa tuyagala tubategeeze nti muyina ettaka eryo eritudde mu bibala, ebitudde mu bimera, mu nsigo, ebyo buli kiseera bye mulima mu nnimiro zammwe. Kitegera naye kino musobola okukikola mwenna ne mweyamba. Abagalwa mukozese ebintu ebiri wireless, mubikozese kitono, kubanga bivaamu amayengo ag'obwawanne ge muyita negative energy. Abagalwa ebintu bino bikozesebwa okusobola okubeera nga babalemesa okweyubula kwammwe okw'omwoyo. Abagalwa kino kya nnaku era nga kimenya omutima naye nga kyekyannamaddala. Mu ngeri eno mubikozese n'obwegendereza, mubikozese mu kaseera mwe mubyetaagira. Abagalwa mubiggyeko ekiro we mbeera temubyetaaga, kubanga luno lutalo. Mujjukire nti kwagala awambaatira, agabana era yeggulirawo. Tayagala kubeera nga atwala eby'abalala, tayagala kubeera nga awamba ettaka. Kwagala tayagala kubeera nga alumya ebisolo. Kitegera kwagala takulagirako okubeera nga okwata ekisolo n'okiwa erinnya, ku luuyi olumu n'okirunda, ku luuyi olulala ate n'otandika okubeera nga okibonyaabonya, n'otuuka n'okubeera nga okitta mu ngeri enkambwe. Kitegera kwagala talwanirira baana bokka bakusemberedde ate n'ateeka abalala abali ewala n'atabawa budde. Kitegera abagalwa bw'obeera nga olina okwagala mu mutima, tosobola kusiikirikiriza mwana yenna muto kubeera nga atambulira mu mbeera ey'obulumi. Kitegera abagalwa tosobola kukeera n'ogamba nti waliwo olutalo wakati w'ekirungi n'ekibi, nga okedde ku makya n'olumya oba n'otta omwana omuto ali ku luuyi olulala. Eri abo bonna abayagala okubeera nga mugoberera emitima gyammwe, kya muwendo okusobola okubeera nga n'empulira zammwe muzigoberera. Kibasoboseze okusobola okubeera nga mufuna empulira ennungi. Mutandike nammwe, mutandike mu kadde ke mulimu, mu kifo kye mulimu. Weebuuze kwagala yeki eri ggwe. Weebuuze kiki ky'oyagala ku lw'obulungi bwo. Abagalwa buli kiseera tutandika naffe, kubanga tetusobola kubeera nga tuyamba abalala nga ffe tetandiseemu oba tetwekoze mulimu. Mu ngeri eno tandika kubeera nga okozesa oba nga oyogera mu kadde ak'ekisa eri obulamu bwo. Lya bulungi, nywa ekimala, beera musiimu mu mutima gwo, tandikira mu kadde ako k'oba olimu. Mu ngeri eno ekisa kisobola okubeera nga kikkulembera era oluŋŋamizibwe mu buli ddaala ly'otambula, ozuule buli kintu kyonna kigattaganya wamu n'erinnya kwagala. Mbaagala nnyonyi ddala, enze Kaloolo bangi gwe muyita William, atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze abalamusaako akume.